technology gyasembye gye yeeyongedde okujja abavubuka abasinga bafunye kye bayita digital overload information overload nti bye tulabye nnyo ku mitimbagano no binengejje bitusindiikiriza ennyo nti nteeka okubeera nga bakasuku nze nkulaba nga mulimu governor whenever you're having your fun with obeera nani mu governor ebiseera ebisinga Sendi kulaba nnyo ne Sendi now gwe okubeera mu governor buli wopostinga mu governor oli ayinza okulowooza nti okikola buli lunaku but not every day. Kati ye n'agamba nti nange njagala mbeere nga kasuku nga mpostinga buli kaseera kirira wansi ku swimming pool essaawa zino omwana yazze n'engoye nnyingi nnyo yagambye azze kuwuga naye yazze ne kameramaani najja n'engoye omudidi bwe guti najja n'omuntu amukolako make-up ajja omwezi nga guggwako n'abeera ku puulu ne yeekubya ebifaananyi eno ng'ali mu bikini bweti ng'ali mu bikini bwati n'abeera nabyo mu ssimu kati olwabeera awo n'ateekayo kyemo kati ye n'alyoka akugamba nti Thursday is swimming day era buli kifaananyi kyateekayo akulaga nti awugira ku Serena ku Thursday buli Thursday era akipostinga mu budde obwo bwennyini kati gwe n'obuguma naye ng'akola photoshot ya mwezi mulamba n'okusukkawo oba okitegeera kati bw'otunuulira ebintu ebyo bw'oluma Apple n'okwata ekibala kya Apple n'ogirumako eno side bwoti bw'ogiraga bwoti omuntu alabanga etannalumwako naye nga bw'ogikyusa eba yalumiddwako abantu baffe bakyagaanya okutegeera nti social media is a lie it's a scam obulamu si bwe tutambuza kati abavubuka tulina challenge eyo then ekirala kye tuyitamu bakiyita middle life crisis muvubuka okuba kasuku ng'owezezza emyaka towezezza na mu ebiri kati nkyali wala nnyo najjo birthday yaluli yali teyali ana mugulu sinakolako birthday wadde eya 35 katugeze kayima awezezza emyaka 4 mu ebiri buli waweza emyaka 4 n'atunuulira banne abali wansi w'emyaka 4 bye bakoze naye nga tannabikola n'atandika opakuka be bantu b'osanga ng'alina omululu ku ssente mukuba ddiiru ng'alina kuwa obukadde bwobuna n'agamba twala 5 ssente mugenda zikozesa ki mu abaana abato kuba alina kyayagala okugatta ali mu middle life crisis alaba obudde bugenda tannazimba omanyi ebyo ebintu biri wano nno mu Uganda kankusese omuntu okulowooza nti ku myaka bwe giti nteeka okuba nga nzimbye ku myaka giti nteeka okuba nga mpasiza it is only in Uganda and Africa and I think naye mu nsi ezikulaakulanye omuntu asobola n'oweza emyaka 5 ng'akyapangisa ndiizoka with it n'agamba ngenda kufuna mortgage yange nja gisasula mpola mpola kati middle life crisis efe gye tulina wano mu Uganda erina weetuteeka ne tutandika okupakuka ne twagala okulagako emboozi abavubuka zibanyumya buli kaseera buli omu kati yayiga kwogera faamu wankubidde ku weekend nga ndi ku faamu tutwale ku faamu naye emboozi ya faamu yantama nako emboozi ya faamu Kyamagero ate nga kyoyogera kyekituufu olumubuuza tutwaleko ku faamu yo ng'awadda mu luzungu oluba n'omukolo n'omugamba waaye wangamba olina faamu olina enkoko biki mbadde njagala nkuwagire mpeerezaayo enkoko 10 sente meka ne kankwereza ennamba yoona akuwe takutwala ku faamu so emboozi ezo twogera nnyo faamu twogera nnyo ndi ku site naye tetukyaza abantu ku site oba ku faamu ekyo kasi totandika owulira ebiboozi ebyo ng'omanya middle life crisis omuntu alina akatiba mwayita nti ayagala akulage nti newankubadde kasukumu mutambulira ku speed eno nze nange kwentambulira abantu abakola ebintu ebyabanaggwano oba ebintu ebitambula it's funny they don't speak yo beobeza ono kati gosobola okubira Habert esimu nomugamba Habert njagala kusingana nadda mu byafaamu hagambi kanzijawo kubanga ye kali yakabuuka mudda akattu ali comfortable balinga batalina mmotoka kiro ebiri hayi mmotoka yange omanyi nagirese wali emmotoka yange naye badeno waliwo nange we nabikolera ageebyo naye kati olaba these days
I can park my car somewhere neninya border the whole day kati lulingo obeera oti abajja gamba kasuku talina mmotoka takola ki you know those things but now I think it's obeera oli contented otuuka n'okkiriza bwe nali nkyavuga Honda agaga Kyamagero emmotoka gyavuga and I was like yeah gyenvuga oyadde oyagala nvuga eriwa kubanga goyagala ntambule ku speed yo ntumise Lexus oba Benz oba Kia but I can't afford it so nze njaga nnyo omuntu atambulire mu kyasobola kati avubuka challenge gye tulina omulembe guno bayogera nnyo faamu boogera nnyo site now this is the problem gyokoma okukyogerako abantu otandika obbawa ebbanja muntu n'agamba nelinda omusajja yatandika okugera kuzimba ennyumba y'emyaka 8 emabega naye nga tasenguka waawo wapangisa because abantu tebeerabira kati batandika okujjamu obwesige era lw'okubya eddiiru n'ogula bw'oti ettaka ery'amaanyi nga bonna olyoka obakuŋŋaanya ng'obatwalayo abantu mala bakola house party ng'asenguse nadda mu nnyumba endala n'akola house warming bubuyabuya ki obwo obugenda mu maaso nnyumba yiyo ogipangisizza mbwamujje omuntu asenguka n'aba wabadde apangisa n'agenda apangise walala n'akola house warming tobiraba gwe what sort of nonsense is it that? is going on bikyatambulira ddala abantu omuntu akola obukadde bubiri obwa Uganda apartment gyasulamu ya mitwalo 9 oba kakadde kalamba n'omubuuza kati gwe obwongo ogatta otya because of ekifaananyi kye twagala okusiigira bannaffe bw'okyala n'ogenda n'olaba abantu abalala kasuku ennyumba gy'abeeramu nga y'amaanyi yakasuku siiyo and it's very okay gwe okubeera nina edda bwe nalina mukyala wange tulina ennyumba gye twali tupangisa nga ceiling si ya concrete yali ya boats kasuku lumu enkuba negenda neetonnya mazzi ne gayitamu kane gagenda gateekawo ebbala erinene mugundi mu ceiling kyange ne mugamba tugambe landlord either agisiige oba ateekeyo engalama landlord n'agamba Kyamagero nze sijja kisobola muteekeemu eyammwe twebale mba ngendo kikola mukyala wange n'angamba eno ennyumba si yaffe tobikolayo kati mikwano gyange bajjanga buli wabeera nenga nze nakyejjamu because wano si wange kati gwe oba ogenda kunjajinga mbwe ennyumba gye mbeeramu sifudde ku bintu ng'eyo ettonde eryatonya ne liteekawo ebbala this is what I can afford and I'm okay with it era ngenda kukyaza oba gwe ogenda kunjajinga otya gwe omanyi nze ngenda kusevinga akasente kange mu kibanja mpola bwe naamaliriza nja kuzimba ekyo kye nnina kati bwe tubeera ne middle life crisis panic eyo ebeerawo n'abakyala bagifuna by the way kasitaweza emyaka 35 okudda waggulu nga tannazaala ng'atandika because the biological clock is ticking yeah. Kyakubiri agenda gwa ku mpagala omukazi mulungi yenna okuva ku myaka 15 paka ku myaka 4 kati ali 35 tannafumbirwa tannazaala mwana n'atandika bannange bangenda kukola ntya kati awo n'atandika okubeera ng'asaba kyonna ekijja era abo babeera babi balumira mwoyo bw'omugwamu bw'oti n'akakasa nti afunye olubuto tajjaamu biological clock is ticking kati gwe kino kyokoze ali kundabirawa so gwe bw'otandika okukola ebintu ebyo ng'oyagala kusanyusa abantu ebbanja eryo litandika okuzitoowerera and over time you get into anxiety and depression n'owunzika ng'owulira tokyayagala kubeera mu banno tokyayala kubanga bo bakutwala mu maka gaabwe gazimira gamba yena ennyumba yaffe gye tuzimbye mujje waliwo ebantwala ku mukwano gwaffe ng'ayingira ennyumba n'atuyita ne mukyala wange ne tugenda ekyamazima nga bataddemu bagla proofing mu nju ne bateekamu ne tiles nga kalina naye ngeno first floor bagimaze ne batuyita ku kyemisana sajja n'agamba ekiro awo tuteekawo baati straight up ne beebaka naye ng'emisana baataddemu kateni nga munda bapaintinze bulungi now that was success to me oyo yali yasazeewo n'agamba kati buli lwentu gwe mbadde nsasula ali buli mwezi ngenda kumaliriza amadinisa today bw'otuuka ku maka ge you can't believe how we entered the house so tukkirize tuyite mu process eno
tugguse ebintu bye tuliko. Kyakubiri ng'abavubuka obuzibu bwe tulina tetwagala kuwabulwa. We think we know more. We think we know everything. We think we are more educated and more exposed. Kati ekyo ne kituleetera obutawulira nti buli muntu mukulu agezaako tuwabula tugamba tolina ky'oŋŋamba. Tolina ky'oŋŋamba guno omulembe togutegeera. That's the word. Guno omulembe mba sigutegeera ogwange nayiga nina ki kye nayiga kye weetaaga ky'otomanyi. The only way you can become more wiser Kasuku is to humble yourself before some elders who are in the industry mwoli nga bagirabye ne balaba weetuuse nojja n'omugamba ku kino neetaaga okuwabulwa. Bw'okola ekyo knowledge is passed over to you. Ojje weegendereze nnyo omuntu akola n'abantu abasukka emyaka 5 tapakuka. Because bali baakola nabo ebiseera ebisinga baagala nnyo okumentalinga omuntu ono nti ebyawano ojja bikwata mpola. Kasuku mukwate mpola anyiga ne muntu mulungi. Guuni akubumbabumba okusinziira ku mbeera ya wano gy'alabye the culture ekifo mwawangaalidde najja nga akugamba kino kibeera bwe kiti. Era bw'okola n'abantu abasukka emyaka 5 okudda waggulu they love to mentor a lot. Ne bw'okola n'abavuka bali mu myaka gyammwe you're always competing.